All right. ITV Uganda Award XP representing yona gye musinzira okutulaba tuli nabbingo tugezaako okunyumyako n'abantu ku mukolo gwa Rema babawadde kaadi tebabawadde lwaki tebabawadde omukulu ogamba otya taata gende ssebo bigenda bitya mpola mpola amanya ni Musima Pascal ku lugalo ku njiri okay. Pascal kaadi babawadde omukolo guli ku kyalo omukolo guli ku kyalo naye kaadi tunaziraba ate lwaki nange simanyi wabula mwagenzeeyo akakiiko akafuzi oba temwategedde enkola gye bakozeemu enkola gye bakozeemu jatana bategeera wandyagadde obeerayo twandyagadde munnaye omukolo guli ku kitundu kyaffe twandyagadde okutuukayo ntulaba bikyefa mu kitundu kyaffe kati gwe embeera gy'olaba ogyogerako ki embeera gye ndaba eno naffe banditugudde ne batuwaayo kakaadi ntusobola okutuuka ku mikolo gyabwe naffe ntulaba ku bifo by'enjawulo ntusobola okubegattako ntulaba ebintu ebiri mu kitundu kyaffe nga bwe bikulaakulana amaka gagenda okubeeramu omukolo gamanyiiko ki amaka gagenda kubeera ng'omukolo nange ngalaba kale ng'omutuuze ku kyalo amaka ga barema oba bapangisa mapangisa siga barema bapangisa mapangisa galina nanyini gw'ekifo kirina nanyini kyo just kagadde kakoleramu emikolo alright tweyanziza thank you talaba ITV Uganda tuli mu nabbingo wano tugezaako okufuna ekifaananyi ekituufu eky'omukolo taata ogamba otya sina bingi byenjogera naye kyengezaako okwogera nti omuntu watuukira n'asitula omukolo n'aguteeka ewaka nga si gaddeni nga si bbaala nga si kisaawe kiba kitegeeza nti waliwo akakwate n'omuntu oyo alina omukolo oyinza kusanga wa taata omuto wakojja wasenga kyekyenjogera ku nsonga eyo omukolo abantu gubawuuba gubakuwadde kaadi waliwo gutuwuuba naffe nga mwetuli bakuwadde kaadi tebampadde kaadi kubanga nga bwolaba nabbingo nene tosobola kuyita buli omu naye ffe ng'abantu abaamuno tuli basanyufu nnyo era tujja kubaawo omukolo gende mu maaso yosunze ku olwo olunaku olunaku olwo nsuubira tujja kukola ku kasente kubanga abantu bangi kuolye tukolerako buli omu kale abantu bangi so nsuubira nti olunaku olwo bizinesi ejja kubaawo n'akasente tujja kufuna naye nga wandyagadde okufuna kaadi oba gw'oyagala bya kukola ssente nze ebya kaadi si bye bikulu naye njagala nnyo kubaawo nkole ku kasente tweyanziza taata mwebale nnyo alright ITV Uganda tukyali mu nabbingo tugezaako okufuna embeera nga bw'eri omukolo gwa Rema abatuuze babawadde kaadi tebabawadde omukulu ogamba otya tewali ssebo amanya bamwita Nkunziza Moses omwana w'ekisolo bigenda bitya bigenda bulungi omukolo gwa Rema guli ku kyalo bakuwadde kaadi omukolo gwa Rema tebambadde kaadi naye nawulidde ku kyalo bawaddeko abantu kaadi abantu 15 bokka lwaki bawaddeko 15 bokka nange ensonga saagitegedde bulungi era tugenda biraba ku lunaku lw'omukolo kakati mwe ng'ab'ekyalo mwekuŋŋaanyiza mugenda yadde temulina kaadi oba embeera eri etya engeri gye ntegedde nti bawadde abantu 15 kaadi ffe tugendagendayo kikye mwesunze ku lunaku olwo kuba omukolo guli mu kitundu kyammwe ffe katula abantu be batambula ab'enjawulo be tutamanyi betulinza okulaba naye nga ffe ku kyalo era ddi nsula mu bataka naye kaadi baziwadde abantu 15 simanya nga lwaki bawadde kaadi abantu 15 bokka amaka gagenda okubeerako okwanjula gamanyi bulungi amaka gamanyi bulungi gakupangisa oba ga bafamire ya Rema nfe tuwulira ndi ga bafamire ya Rema nze manyi tisemwanga ye mumanyi bulungi wamulabi ayitawo wano mumanyi bulungi n'okuzimba nga ndaba paka kati talina kakwate ku Rema ffe tuwulira bulizi mbu nti balina Oluganda naye ebisigadde tubimanyi bulungi essebo kale tweyanziza nnyo kale ssebo alright ITV Uganda tukyali wano mu nabbingo mulaba enteekateeka embeera yatandise dde ey'emikolo emmere yiyo erirwedde mwena be banaagoba ku mikolo abatalina kaadi emmere yiyo baagiwaase dda tuli wano tugenda kuba nga tubatuusaako maama ogamba otya naye oli sisita ogamba otya gyendi ssebo obulamu bulungi mwebale kukola tugezaako emikolo gya Rema eno yemmere kwemu gye bagenda okulya eno emmere yaffe eya Rema ya kaadi Rema ya kaadi babawadde kaadi tebannazituwa
nenga kiki temusuubirayo kubawa oba babagambye tebajja bbawa tetumanyi naffe omukolo gubeera gutya ku kyalo ne batabayita oba oli awo balondamu si gwa buli omu tugambe nti babasosodde munewo toyinza kuyita kyalo kyonna n'okimalayo kati wabayo abantu abamu ab'enjawulo bekikwatako embeera z'omukolo guno zina ekintu kyonna kyekikyusiza mu kitundu weekiri nga ki kale abantu emmotoka zitambula nnyo abantu bagwesunze beesunze okulaba ndowooza Rema agenda kubeera atya bintu weebityo kakati nga ggwe ofumba byakulya osuubira olunaku olwo ojja kulufunamu nkyayinza oddufunamu olw'okuba nti abantu bayinza okubeera abangi be banaagoba ku mukolo abatalina kaadi alright tweyanziza emikolo gya Rema abantu giwubawuba wano mu Nabbingo embeera ne batutte etya mmwe ngeya bulijjo ngeya bulijjo ate tutwale waliwo ekikyuseemukko bikyuse wa Rema si waffe si wammwe kakati mmwe omukolo mugwetegekedde babawadde kaadi ate tugwetegekera tutya nga si gwaffe tebatuwadde ate tulina kugwetegekera kadi temwagala kulaba Rema nga bamwanjula olwedde tumumanyi okumwanjula tunabiraba ku WhatsApp ne ku Facebook munabiraba ku WhatsApp alright eyo embeera bwetyo bwetambula nono naye wali omukulu ogamba otya Jedi amannya